Otimbe lw'emirembe Salamu TV kwoli wabale tulaba programu omukeze Ensonga Semasonga nze Ibrahim Ali. Ekiri mu Kampala Uganda njimanyi bulungi nti ekiva mu mboozi kifuuka ekintu ekiyinza okuttattana bulamu bw'abantu oba ebyenfuna mu ggwanga. Ekigambo ekiriwo mu ggwanga kye kigambo ky'ennyama. Enyama efuuse ennyama. Ennyama bw'eba efuuse ennyama twagala ddala tuzuula obukakafu. Ennyama gye tulya ntuufu. Mu studios nina bannange aba Kabuta, Kampala Butcher Traders Association. Bano okuva le bajja bazze balwanyisa obukyafu mu nnyama, buki ezitali nnungi. Mwawuliranga ente ze baasaliranga ku loole nti bwefa ate bagisalirawa. Ebintu bino byonna abasajja bano bafe birwanyisa. So nina Ssentebe Haji Musa Senabulya mwali mu studios. Ate nina ne mugana nge omukunzi oba mobilizer Haji bonano ba Haji Haji Bukenya Zubairi mwali mu studios. Nja kuba n'omumyuka ate nayambulire mukadde wange Haji Kayongo Badru Juma tujja kuba ffenna naye nga tuli ffenna. Ssentebe wanyitse sanzo okulaba. Nesimye kusiba. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Oli bulungi? Ng'omuntu ndi mulamu. Waliwo ekiganye? Tewannaba. Bwe ndabye Uganda National Bureau of Standards ne mmanya nti oli ku kituufu. Ndi ku kituufu. Amiina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sanso okulaba. Nange wentuse. Omukunzi. Alhamdulillah. Okay. Nsaba otolere kuba kulaba salaamu. Neyanziza mukadde wange. Bokisa okumpa omukisa guno. Muzikirize okusookera ddala mbalamuse n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Bitambula. Kuleka ebibutaataaganya. Ebibutaataaganya. Ebiriwo ensangi. Gw'okunga abantu ne bajja tulya ennyama etali ntuufu. Sebo neyanziza yogedde ekituufu nti nze Ssaabakunzi mu kibiina ekigatta abasuubuzi n'abatemi b'ennyama era nze mbayitira buli nsonga, nze mbatuusaako amawulire aga buli kimu. Ekyokuba nti balya ennyama etali nnungi ekyo kiri bali waffe kikyamu. Kikyamu. Ssentebe nsanze okulaba. Kabuta kyeki soka obulize ku mulabi akulaba ombulire Kabuta kyeki etandise ddi then tweyongere ate n'ensonga zonna nga bwe ziri olwaleero. Abalungi abatulaba abali ku Salamu TV mukkirize mbalamuse n'ekiramuso ekisinga okuba ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabuta ky'ekibiina ekitwala abasuubuzi n'abatemi b'ennyama mu Kampala mu bufunze Kabuta. Kabuta. Kampala Butchers and Traders Association. Okay. Kabuta etandika ddi, evaawa era lwaki mwajja? Kabuta etandika 2015 mu mwezi ogw'ekkumi. October. Ng'ekigendererwa ekinene twali omulimu gwaffe gwali guvumaganyizibwa ebbanga ddene nga tutudde naye nga twali tulabika nga ababoolebwa okusirika okwo ne kiviirako omulimu gwaffe okubeera nga gudobonkana. Mu kaweefube oyo twasalawo okubeera nga tuvaayo tulabe nga erinnya ly'omulimu gwaffe tulirongoosa ate n'omuli gwaffe okubeera nga tumulwanira okulaba ng'afuna ekintu ekituufu, okufuna ennyama ennungi ekakasiddwa nti evudde mu lufula entuufu era ekebeddwa abasawo n'okakasa nti ebipimo ebitwalibwa nabyo bituufu era ekyo tukikoze. Ogwo gwe gumu ku mulamwa ogwatujjayo era twagala okugumya bannayuganda nti bino ebigenda byogerwa nti abakinjaaji batunda ennyama ekubiddwamu eddagala erikuba mu mirambo kyabulabe nnyo era tukivumirira era tulwanyisa abo bonna abavuddeyo ne statement egamba nti tutunza abantu eddagala ennyama erimu eddagala ly'emirambo. Tukyanoonyereza okuzuulira ddala baani abali emabega w'enteekateeka eno okulaba nga bonoona omulimu gwaffe. Ekitegeeza ekintu boonoona kyonoone erinnya kubanga eddagala eryogerwako lya bulabe eri obulamu bw'abantu ate bw'oba olikubye mu muntu akalirawo kati ate ennyama ffe tutunda eri fresh. Kati kijja kitya okubeera ng'ennyama oli agamba nti ennyama tugikubamu Formalin
ng'ate ennyama ebeera fresh eva omuntu ne bw'aba agitutte butwazi yandibadde agikakasa n'agiraba nti ennyama eno si ntuufu kubanga ekalirawo ate n'okukyuka ekyuma. Twabaddeko ne dokita omu emulagaawo dokita n'atulaga Formalin engeri ennyama eyo Formalin gyayisaamu ennyama eyo luvannyuma lw'okumutulaga olwaleero gwe nga ssentebe wa Kabuta njagala munnayuganda tusookere ddala okuva ku kino kati ekya Formalin mwajja kulwanyisa mbeera eno eriwo. Embeera eriwo ennyama esookera ddala na bulwadde bwe mwatandika okugamba nti katulwane mwatandika naki okutuuka ku kino ekyolwaleero kuba kyenjagala kino tusembye ekya Formalin. Kisookera ddala kitwasooka nakyo twali okumanya baani abakola omulimu guno abali mu kutema ennyama abatuufu ne tubawandiika era ne tumaliriza nga buli omu alina butya mu Kampala ne tumumanya ne tufuna omuwendo gwa butya 1468 mu Kampala tulina butya 1468 nga zaayawulwamu emiteeko esatu mulimu ezaali mu supermarkets mulimu ze tuyita roadside butcher n'ezaali mu butale kale ne zivaamu omuwendo gwa 1468 ekyo ne kituyamba okumanya bameka abalimu era ne tubalamba n'akalambe ne tubateekako sitiika eyitibwa kabuda kyekyali ekigendererwa ekikulu okuidentifyinga abantu bameka abali mu mulimu n'okumanya abantu bano tubasanze mu mbeera ki sitiika eno okubayamba okulaba nti basikowaringa balinnya oba bwe twabasanga bwe bakyakola ki. Amina tuli ffenna ndina abakulu aba Kabuta Kampala Butcher Traders Association tuli ku nsonga ya nnyama kyekiriwo kati bizinesi yaabwe erabikanga ebadde esirittuka ng'egenderera mu kinnya. Twagala kulongoosa kifaananyi ekyo omukunzi okutwaliza wamu lwaki abantu batandise okulwanira mu kintu kino. Muzikirize twali omukisa guno okubategeeza nti ndi musajja mukinjaaji omulimu guno saagutandika butandisi lwa kunoonya mirimu obula muzaale bakuzaalawa nze mukadde wange nzaala omugenzi bamuyitanga mwalimu Nasibu Matovu ewangaaliranga Kaleerwe awo watandikawo zirufula Kaleerwe yali musajja musazi mulungi wa bulago ng'ate mubaazi yali musazi erinnya lyemu eriri mu ofiisi ya chairman. Omulimu guno nze nguwangaaliddemu ebiba birungi bye nnina mwembijje mu nnyama ate era nsuubiramu ebirala bingi so nwana nnyo okulaba nga omulimu gwange guno kubanga nzadde abaana era mbaweerera nwana nnyo okulaba nga tebakola omulimu omulala okusukka ku guno kuba gulimu akantu era nabo n'abaana obategeka kutema nnyama obazimbira bukya. Lwaki nwana okulaba nga omulimu guno gusituka okuva ku mbeera kwe guli gudde ku ddaala eddala bingi ebisoomooza omulimu gwaffe nga ssentebe bw'ayogedde kyekyatwaliza okutandikawo ekibiina. Buli kimu kyonna Muganda ayogera n'agamba nti ezibulamu omukulu zanjaala. Twandibadde baswavu nnyo okusigala ku nkola ey'abakadde baffe gye baakolerangako omulimu. Teekawo ekiti tema siba waggulu enfuufu eggwera okwo bwegwa mu ttaka osiimulako buki kwe kuleeta tekinologiya omupya enteekateeka okugoberera ensi nga bwekola ki bwegenda. Ebisoomooza omulimu gwaffe twawukana mu bintu bibiri okumanya n'okutegeera. Ffe abali oba mu abatemi b'ennyama abatema ennyama kye twawukanamu okumanya n'okukola ki n'okutegeera. Omuntu singa akeera olwaleero n'amanya nti wano wendi omudaala gwe mulimu nti yennimiro ye ajja kutegeera nti alina okulabirira ennimiro eyo n'atalingiriza ntebe ya Museveni gikwate ku togikwatako. Enteekateeka ezifuna omulimu gwaffe ffe nga Kabuta tetulina tteeka na limu. Temulina constitution ya association amateeka gafuga omulimu gye gali. Ebitongole ebigayina KCCA Uganda National Bureau of Standards bye tukolaganye nabyo emabega ekiseera kyonna. Okusoomooza kuno okuliwo
okuba nti butya zaggaddwa abantu bakwatiddwa n'ebiragalagala birala ne babituuma bye babituumye bibaddewo lyerinnya bibaddewo libaalitadeko tetusobola kuyimirira wano kugamba nti tewali kyakwatiddwa naki kubanga ffe ng'abamawulire twalaze ekifaananyi nga bakwata ababukya baggalazi bukya ezimu so obuzibu buliwa mbadde nkutegeeza nti tetusobola kuyimirira wano netugamba nti tebalina bye baabakutte nabyo buba bulimba naye tunoonya ani ali emabega w'okukyusakyusa ebyasangiddwawo n'ebyayogeddwa. Waliwo ebyateekeddwawo mu bugenderevu nti oli yaleese ekicupa nga mulimu ebidagala ebyo ebyeru n'abiteekawo oba nga bwe nkugambye nti ezibulamu omukulu zanga tubadde tusomesa abantu abali mulimu gw'ennyama kikwekweto kino kyali kyakubeerawo nnaku mu mwezi gwa kubiri omwaka ogwaggwa 2017 ne tutuula n'ebitongole ebyo ne tubasaba nti bino bye mugenda okukola birungi muffe naye mutuwa ekiseera nga tuyita mu kusomesa mu kubuulirira n'okulagirira abakinjaaji obukya nga mwagala mmwe mwennyini mubeetendekere mubasomese bajje bakwate kiwaji nga mmwe mukoze ogwammwe. Era neebazanya ebitongole ebyo KCCA Uganda National Bureau of Standards omulimu gwe batukozeemu kyekyamazima tulina enkyukakyuka ebinyeebwa bisekulwa bigonde omuntu abirye nga temuli buki mpulunguse naye ate asekula ebinyeebwa ku mulembe gwaffe wabanga n'akakola ki n'akakumunta bakuŋŋunse abakulu abavunaanyizibwa ku mutindo n'okulabirira ffe tuliwo nga bakalabaalaba mwe muli balabi naye waliwo abafuga ekintu kino eggwanga n'obulamu bw'abantu wabula ffe tuliwo okukubiriza bannaffe nti kyokola muna ekikujja ku mulamwa kyono n'omulimu gwaffe wandikoze bwoti tetunyiigira kitongole kya KCCA kujja gye tuli kukolamu mulimu kikwekweto kyakyo pozi kyenyinza okugamba nti kyetwafunyemu obuzibu nga ffe abakulembeze era ekitubuuzibwa nti mwabaddewa nga bakola ekyo era babategeezezzaako ekyo nkyogera ndi ku mpewo nti tetwategeddeko ku kikwekweto nga kijja mu bannaffe. Kabuta teyategeddeko ku kikwekweto kya KCCA ng'enajja mu bannammwe. Simanyi ki kyabadde kikwekeddwa naye omulimu gwonna ogwakoleddwa gwo tegwabadde mubi. Bibaawo bya bulijjo ebyaguvuddemu bye bitokosezza bye bikosa omulimu gwaffe. Ensonga lwaki twagala okugumya emitima gy'Abannayuganda nti ffe nga abalabirira omulimu guno tetulinaawo nteekateeka ya kugusaanyaawo. Mwe nga bannannyini mulimu kubanga kati omulimu taatawo yali mutemi wa nnyama. Olwaleero bwe baŋŋamba nti gw'omu kubakola ekyo mba neesikamu katono. Kyenkugambye nti nzadde abaana nga nabo bapulaningira ekyo njagala bakole mulimu guno. Y'ensonga lwaki twatandikawo enteekateeka gye tulowooza nti ejja kutuyamba. Eyandize yenna okusoomooza omulimu gwaffe tumukuumire bbali waagwo. Wabula ffe kennyini gavumenti yagala okukyusa omulimu guno naye twagisaba nti naffe bye mwagala okukola mu mulimu guno mutuwa omukisa tusobola obikola ki muleke kuleeta bagwira kuva bweru bajje batukolemu omulimu batwaleko nga batwala omulimu gw'ebyennyanja. Ebyennyanja baabitwala mutuwa omukisa tutereeze. Ensonga lwaki kugamba neebaza ekitongole kya KCCA bwe kiba nga kivuddeyo okutulaga nti wano waliwo obuki obuzibu era mpera mu maaso g'abantu abo nga nkigende mu matu gange ensi ekulaba nti mukyala Jennifer batulaba Kawuju akulaba n'akulira ebyobulamu KCCA naye akulaba naye yakuliddemu ekikwekweto kuba ffe baatukubira amasimu naye ndowooza munnange ekintu mukimanyiiko so bakulaba bonna owera otya aŋŋamba nti batunyiigire olw'ebikolwa ebibi mu bannaffe naye tebatukyawa. Babanyiigire olw'ebikolwa ebibi mu bannammwe naye tebatukyawa. Temulina buzibu mulimu basigale nga tukolagana kubanga okutereeza tewali kye batereeza nga kyatereera. Buli kimu batereeza ekikyamu kye bakola kye batereeza. Tugolole ensobi eziri mu mulimu tuleme okuwanika emitima gy'Abannayuganda okuba nga tubagoba ku nva z'ennyama. Puroguramu Mukeeze Ensonga Ssemasonga Ssentebe abantu we twogerera kati ebitundu nga 6 bayinza okuba bakyadduse ku nnyama
era twabaddeko mu kibuga Lydia Nabakoza yassemu Kinamwandu William Street awo Market Street n'ewalala ne tuyitako ne mu Lufula nga kwegamba tukitenga kwewakana bagamba febe tetubimanyi Ssentebe abantu ennyama gye balya beesige ggwe ntuufu oli mukinjaji ekisookera ddala ndi mukinjaji nze Haji Musa Senabulya director wa Classic Meatex Butcher Classic Meatex Butcher n'olwekyo ndi mukinjaji agitemera Kaleerwe yes kukakasa era njagagumya bannakampala n'abali b'enneema mu ggwanga lyonna okutwalira wamu nti Kabuta gye ndiko nga chairman bategeeza nti ekibiina kyavaayo ku lwa bulungi bwa muli wa nnyama okukakasa nti ennyama eriibwa mu katale oba mu ggwanga ekakasiddwa nti ntuufu omuntu asaanye okugirya era evudde mu bifo ebikakasiddwa omulimu guno ngumazeemu ebbanga era ebbanga ddene omulimu guno gubaddewo naye olw'okuba nti gubadde tegunnategeebwa ng'abantu tebavaayo kuguteekamu mize giriwo kyogamba nti olw'okuba guvuddeyo gutumbuse kati waliwo abagulwanyisa okulaba kubanga luli bagamba ne Kafeero yayimba n'oluyimba nti abakinjaji ebagabula ensowera ebijjulo naye olwaleero tukoze omulimu okulaba nti bannaffe basitula omutindo gwa butcha zaabwe omuli okuteekamu tiles omuli n'okusiba endabirwamu mu butcha ekyo kiyambye nnyo okugoba n'okuyonja ebifo byaffe kiyambye nnyo okugoba ensowera ebiti tugenze tuby upgradinga n'okusomesa okufuna business skills okulaba nti bannaffe baba basobola tebamala galeeta nnyama esukka mu bungi bwe balina kutunda ennyama esigalawo nga Haji Musa olese kilo 4 otunzeeko kilo 2 Munnayuganda wano weesikira omutima ogikuume otya enkyagisange byebiboozibozi ebyo ebigamba nti mugikubamu eddagala erigigumya ebeewo ng'omuntu bw'amala ewiiki nga bamutadde awo ogitereka otya neebeerawo enninde enkya ekisookera ddala eyo yali nkola emabegako nga omuntu aleeta buleesi nnyama gy'atalinako obusobozi takoze projection bulungi teyabaliriranga ntunda kilo 2 baana kwenga nti mbeera bwe mba ndeese ennyama bweti ejja kuggwawo okusinziira ku mbeera n'olunaku naye Kabuta bwe yavaayo ezze esomesa bannaffe okubeera nga batunda ennyama esoboka okuggwawo naye ekiri kyobuuzizza ekyokubeera nga ennyama bweba esuzeewo mukola mutya ekisookera ddala okugiteeka mu sitoowa n'ogiwanika mu ngeri mu kifo ekiyitibwamu empewo esobola okukuumibwa obulungi ate ne mu ngeri y'okutulikawo fridges butcher zirina fridges era omutindo guze gulinnya mu butcher naye twagala okukakasa abali b'ennyama mu ggwanga nti mugende maaso n'okulya ennyama Kabuta weeri ng'eri wamu n'ebitongole ebikwasisa amateeka omuli Ministry of Agriculture ya Health Trade UNBS KCCA Kabuta ne Ssentebe wa Zirufula mu Uganda tugenda kusaawo enkola gye batuyise monitoring tusaba okusaawo enkola okugoberera monitoring mechanism egenda okuyamba okugoberera embeera eno okubeera nga omulimu gulongooka n'okusitukira ddala okutuuka ku ddaali ddala so nga tugenda okuwumulamuko munnayuganda gwenga omukunzi ng'oggyeko ekyobulwadde bannayuganda badde ku nnyama tekirina kuwannanya kwonna bantu mubazizza ku bijanja abantu tebandivudde ku nnyama omanyi omuganda agamba nsibambi edibya mutere ngero oli musajja wa ngero kubanga zirina amakulu bwe twagezezaako oluvannyuma lw'ekikwekweto ne bwe Ddala batusirise ebbanga lino lyonna ate nga ffe bannannyini bakinjaaje tubadde tugezaako okunoonyereza kiki ekyayogerwa ekituufu ani yakyogera yakyogererawa lwaki yakyogera agenda kutwongera obubaka obwo nga tuvudde Ssentebe njagala ate tuwumulemu naye gwe njagala kuta nga Ssentebe baka kiboolina munnayuganda obusemberayo ddala ku Kabuta ne munnayuganda obutalya biragalalagala mu nnyama ffe nga abakabuta twavaayo ku lwa bulungi bwa muli wa nnyama era twagala okukakasa nti gwe muli w'ennyama genda maaso n'okulya ennyama
kabuta ng'ekibiina wamu n'ebitongole ebirala byonna ebikwasisa amateeka mu ggwanga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti embeera efaanana ng'eno teddamu kubaawo era mu nteekateeka tumaze okusaawo ennamba z'essimu omuntu yenna afuna obuzibu n'abakinjaaje atukubira essimu ajja kuyambibwa ennamba z'essimu ziri 0704 726 121 ne 753 16 ne 15. Amina. So enteekateeka y'Abannayuganda okulya ennyama egende maaso tewali buzibu bwonna neyanza ege. Okay, katumulemu katono nnyo tugenda kudda okyali mu programu Omukeeze Ensonga Ssemasonga. Butereevu kulikayo nnyo mukuwumulamu njagala okubaza nti webale nnyo weebalire ddala nyongera okujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 20 ffenna tugenda kubeera wankulukuku Salamu TV, NBS, Sanyuka, Next Media yonna tulina kitwayise back at school exhibition. Salamu TV kiwumyemu omutwe amasomero gonna mu Wakiso ne mu Kampala district gagenda kuŋŋaanira mu kisaawe wankulukuku. Omuzadde ojje olondewo essomero ettuufu mw'oba oteeka omwana wo. Omuzadde bino by'otubuuza lisambisa amagulu abiri bagenda kikwennyonnyolera. Omuzadde bino by'owula obuwuliza akalango nti bagaba basale ogenda gifunira awo wankulukuku. So nkimanyi bulungi nti ne bannaffe abakabuta kuba bawagira babeera mu buli mbeera tujja kubaayo nabo be bakuliisa ennyama ennungi omwana wo ng'ali ku ssomero. Nze Ibrahim Ali bwe tuli mu programu Omukeeze Ensonga Ssemasonga omukunzi waali mobilizer Haji Bukenya era mutabani wa mukadde waffe Bukenya mutemi wa nnyama awo yali matovu Nasibu amatovu kaleero awo lufuleeyo bakola nnyo. Nina omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ekyakabuta Kampala Butcher Traders Association kigatta abatemi b'ennyama n'abasuubuzi gwagivuga mu kagaali oba mu kaki be bannaffe bano Haji Kayongo Badru Juma mwalimu studio nsazo okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Oli otya? Alhamdulillah ndi bulungi. Nsaba mbulize kwa kulaba amakya ga leero. Abatuwuliriza n'abatulaba nsanyuse nnyo okubalabako ku makya ga leero. Amannya nze Haji Kayongo Juma Badru, Director wa Muzdalifa Smart Butcher, Vice Chairman Kampala Butchers and Traders Association. Abantu mubawe ennyama erimu eddagala. Ekyo ndaba akacupa akafuuyira ebyenda awo enswera muzigo byaki mwe mutuliisa ennyama enfu ddala. Wine Butcher sebo mutesitesi wa programu eno nsooka okwebaza olw'okutwaniriza mu programu eno mu studio eno. Ekyamazima kiri nti ekyo ekigambo si kituufu ekitwogerwako nti tuliisa abantu ennyama erimu eddagala effu. Ekyo ekigambo si kituufu era njagala bannayuganda ne bannakampala bonna emitima gibakke nti ffe twavaayo nga bakabuta okuteekerateekera omuli w'ennyama ali ekintu nga kirungi. Ffe ekyatuleeta mu mulimu guno okutondawo ekibiina ekiyitibwa Kampala Butchers and Traders Association kwe kubeera nti tuteekateeka omulimu ogwo okugujja ku level y'abakadde baffe bajjajja baffe gye baagulekamu okugutuusa ku level eno endala eriwo olwaleero. Naye naffe kyatwennyamizza nnyo kiti ate okuwulira nti babutchers balina eddagala bayita Formalin lyemukuba mu nnyama lyetukuba mu nnyama ne liribwa abantu. Ekintu ekyo si kituufu. Ddala mulifuuyira ku byendawo enswera zigende. Sebo moderator ekigambo ekyo si kituufu n'omulundi n'ogumu n'akatono. Era nze nja kusaba gavumenti eveeyo yeetonde
ku lw'ensonga eyo olw'ekigambo ekyo kyatwogeddwako. Abatemi b'ennyama mwetonze gavumenti tujja kugisaba eveeyo ebeere kiriya kubanga eddagala eryo eryogerwako ffe twakoze okunoonyereza kubanga ekigambo formalin nze sikiwulirangako era nakiwulidde jjo nga kivuddeyo nga bagamba nti wali eddagala ly'abayita formalin erikubibwa mu mirambo nerijja ate nerikubwa mu nnyama ate ne tugiwa abantu. Ekigambo ekyo kyatuyisizza bubi nnyo 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 nnyo. Twagenze okubuuza ku basawo abakugu ne batutegeeza nti eddagala eryo olaba omuntu bw'afa bamukubamu sise zitawera na 10 naye omuntu n'akalambala n'abanga olubaawo n'akalambala nga tosobola kumuteeka mu bantu. Naye ate butya ku makya n'ogamba nti eddagala eryo lirikubibwa mu nnyama ennyama esobole okuwangaala. Njagala kutegeeza bannayuganda nti ffe ennyama gye tuleeta okugijja gye tugisuubula tuleeta ennyama eggwawo mu bukya. Oleeta kilo 2 era zonna n'ozitunda. Leeta kilo 2 kubanga bakasitoma bange abali nnyama mbamanyi tebasukka kilo 2. Bwe wabaawo kale tetugaana ono yafiiriddwa takoze kilo 10-15 ezisigalawo ezo nziteeka mu firiji era nzirina nenzikuuma bulungi. Nze nsooka okwebaza ekibiina kya Kabuta ekikulembera Haji Musa Sennabulya kubanga kyavaayo okusinziira ku mutindo gwa bukya nga bwe zaali nekiziteekateeka bulungi nekiziteeka ku level okusinziira bwe kyazisanga. Era ababadde mu exercise eno batukoze bubi nnyo kubanga ffe nga Bakabuta bakola omulimu gwabwe. It's okay. Naye tukoze nabo. Mubadde nabo. Tubadde nabo. Yes. Ekitongole ekitumbula omutindo gw'ebyennyama Uganda National UNBS kikebera omutindo gw'ebikozesebwa byonna. Ekyo tubadde tukola nakyo. KCCA tubadde tukola nayo. Kabuta ng'eri wamu n'abantu abo. Naye kyatwewuunyisizza okuba nti bwabadde bajja mu exercise eyo Kabuta baagijjeemu. Kyogamba bazze okukwata ne bannammwe be mukulembera ne zibbucha zaabwe nga temumanyi. Nga tetumanyi. Twabadde tetumanyi. Babagundiye bugundi. Batuguddeko bugwi. Era nga bagamba nti bucha eno tugisanzemu ebiragalalagala, bucha eri tugisanzemu ebiragalalagala. Ffe twalabye n'amawulire nga bannaffe babatadde ku mpingu babatwala. Nga temukimanyiiko. Nga tetukimanyiiko. Era we tugambira nti exercise eyo abagikoze bayinza okuba nga badde bana n'ebigendererwa byabwe birala. Osanga babandi balabudde tebandifunye bo bibaagala. Naye ng'omukulembeze akulembera abantu kiba kya buvunaanyizibwa n'omutegeezaako nti ndi mu kitundu kyo naye sigenda kukola naawe nzija kwega n'obeera alaati ye mukulembeze omutuufu n'otemyako ku bakyamu ne bwe mba nga sibatemezzaako kubanga bukya eziri mu Kampala zisukka mu 1000. Pulogulaamu omukeeze Ensonga Ssemasonga ndine bannange bali mu nnyama tuli mu nnyama omunoonyereza omusajja omukunzi bwe mwanoonyereza kiki kye mwazudde kiki ekiri emabega w'ekintu kino okutuuka tumalamu emitima ffe abali b'ennyama. Nze ennyama ngize bukulu emyaka 4 kati nga njirya mbadde bwe ngenda mu restaurant njagala bajjuze eddiishi mumazeemu amaanyi mwanoonyereza ki kye mwazudde nzire ku nnyama. Okusooka kwa byonna kunoonyeza kwe tukoze nti olugero lw'omunagambye ndi musajja wange zoozigezi anaakugoba ku nswa titoli omulalu. Emirimu mu Uganda wano egy'abaffe abantu ba wansi gijja gisoomoozebwa. Omuntu wa wansi bw'aba n'omulimu competition ejjalo ekyo era balina kusooka kwonoona okugukujjamu. Yutoda yaliwo bajonoona ne bagikolaki ne bagisaanyaawo ate wali kye bassaawo balina bye bassaawo abalina ebigendererwa byesibala ffe bye tulabanga ate bali abali mulimu ogwo Mungu yamenye gye bakolaki gye bali ab'ebyennyanja gye bali Mungu era yakolaki yamanyi. Abakinjaagi tugenda singa tetwegendereza embeera eri muki ani abatemamu mulimu ebiwayi oyo gwe mujja okumanya oluvannyuma nga obudde bukedde. Kino kiro oli musiraamu nnyo oli musajja musiraamu mwatulire omuntu olwaleero ku Salaamu TV nti gundi tukuteebereza okubanga gwe oli mu kintu kino. Gwe wenna ateeseteese okusaanyawo omulimu gw'ennyama manya nti gulina bannyini gwo abaagutandika ate tulowooza era tutegeera bino byokola
kyokola ate kiyinza naawe tekijja kukugasa kubanga oyonoona anaagenda ogijjamu ye anaatugamba nti bw'obanga omulimu ogwagala jangu nankola naye toyonoona mitima gy'abantu ddagala lino lyamazeemu nnyo abantu amaanyi nnyo nange ne bwe mbeera nze sisobola kukomba ku nnyama naye nze nga Ssaabakunzi mu kibiina kino nyimirira n'ebigambo byange nga ngumya bannayuganda nti ekyasangiddwa mu nnyama oba ekyasangiddwa okumpi n'ennyama kubanga KCC tenavayo na ripooti saagala leero KCC ng'ekitongole kitugambe nti olwatuuse ku bukya nenkolerawo kino ne tuteeka mu laabu mangu dakiika 3 dakiika 2 ne tufulumya nti ennyama esangiddwamu ebiki ebiragalalagala njagala nku ekyokulabirako nti ezimu ku bukya ze baakutte waliwo ezasangiddwamu ennaanansi mwasangiddwamu engoye mwasangiddwamu n'omu ku be babuuza nti bino byaki naagala ddagala lyange nditwalaka lya biki lya biku ebiku biyenje ekituufu nti byasangiddwamu naye bamusanze afuuyira era ani yavuddeyo nti akebedde eddakiika eyo tulabaawo ng'amawulire bwe gaalaze ninda omusawo ajje agambye nti bino bye byazuuliddwa ng'omuntu ku be twakwata yakola bw'ati bukya ziri 1468 twala ekifaananyi kabuta okuba nti emanaginga abantu abo bonna okuba nti mu Kampala yonna bwe bakoze omulimu ogwo basobodde kukwata abantu 15 ku 8 kiraga nti tetulina bunafu naye nga omuntu bw'ali muntu oluusi ayinza okwesanga nga n'ekimugaso omuntu Katonda gwe yatonda nga si wakufuna n'awali omukisa alabawo bukyamu ate n'ebirungi by'omulaga alabanga gwamulwanyisa fe omulimu gwaffe kabuta kubuulirira bannayuganda abali mulimu gw'ennyama kuwanirira mitima gy'abannayuganda abali ennyama kubanga ennyama gwe olwaliro bwe ngitunda wano ng'erimu eddagala emmere tugira mu mawoteeri ojja giguza owa restauranti ate okyuka omutume ngisangeyo maama wange ajja gisangayo ekitegeeza omwana wange ajja girya taata wange ajja girya kiki tumanye nti waliwo ensonga eyagala okwonoona omulimu gw'ennyama naye nga si bakinja agikwonoona mulimu gwaffe chairman abadde ava wano yakubidde gavumenti omulanga ani gw'otunuza mu nsonga eno ayinza okubataasa mwe ng'abatemi b'ennyama ayinza okututaasa mu kiseera kino okusookera ddala ffe kennyini abakinjaaji tetugeza ne tutabiikiriza ebyobufuzi tetugeza ne tutabiikiriza endowooza zaffe oba bukyayi ne tulowooza ku birala ffe kennyini okutandika okulwanagana owulira oba okulwanyisa abo be bakutte n'ebiki bwe banga amateeka gabakutte gabavunaane gabagoba mu ffe bakole ki babajjemu kyeva nakugambye nti tusiima ekitongole ekya KCCA waliwo ebizibu mu gwo byebyo era ngumya bannayuganda bonna nti bigenda ebizibu bikola ki bigenda puroguramu omukeeze ensonga Ssemasonga bwetyo bwe tuli myuka wa ssentebe w'ekibiina kya Kabuta twalaba kalusu ne tulaba endwadde endala obutale ne buggalwa kino lwaki kyawawaazizza nnyo amatu bannayuganda ne batuka okuva ku nnyama kyabadde kituufu okuwaawaza amatu kubanga munnayuganda bw'omugamba olwaleero nti ennyama gy'obadde olya ebadde eteekebwamu kino amazima ne bwe nandibadde nze njagala okuwa amawulire nti mu nva zonna eziriibwa mu Uganda ennyama yeya layisi mu nva zonna zetulya mu Uganda ennyama yeya layisi lwaki kati bwogenda okukompera yasse busibbeeyi lwabiyese ennyama kiro y'ennyama tugitunda wakati w'omutwalo n'ennusu 800 ekikopo kyakawa hafu kiro kigwa sinye 1500 hafu ekikopo kyakawo ekimu kopo 2 ye kiro ebikopo 2 ate nga tomala ng'ogituta awaka temala era otwala kiro engege twazivaako lwaki olw'okuba nti ogwo omulimu baagutujjamu
era batandika na gwonoona era batandika na gwonoona butwa mu nnyanja era ne kati wetu byali bituufu Kenny Chams yabyogera yes byali bituufu bavubisa eddagala kaakati kyekiriwo olwaleero era njagala kutegeeza bannayuganda njagala bannayuganda banfune bulungi nti omulimu gw'ennyama gwe tukola olwaleero gwe twasikira obusikizi kubanga bannayuganda gwe mulimu gwe tubadde tusigazza nga bannansi abawansi abantu bawansi bansimbe Muhammadu abawansi balina kuba na zibbucha balina kutema nnyama naye njagala okubawa amawulire nga ffe abali mu mulimu guno nti olwaleero waliwo ebitongole ebyaba investor byamala dde okuyingira mu nsi gye bayita Uganda ng'olwaleero birina ebika by'ennyama bye bigula ffe nga bannansi bye tutakyasobola kugula sokoleke tulinawo abali mu nnyama abalala nga simwe simwe babbuki abatemi b'ennyama ani oyo abo Bachina buli kimu kirese omuchina akitwale omuchina kati olwaleero ente eva mu kilo 15 okugenda mpaka mu 4 Munnayuganda omusuubuzi nze Haji Kayongo Juma Badru sikyagisobola nti yenusubula ezinzungu si nzungu zino zitulunda ezo balisigadde ewaabwe naye olwokuba nti omutindo gw'ennyama yaffe mulungi ekyo ebitongole ebyo byajja ne biyingiramu kampuni ezo eyo ennyama tetukyasobola gigula kati mmwe muli kuki nyama ki gye mutunda kati ffe ennyama gye tutunda n'omuchina atunda eriwa omuchina atunda eva ku kilo 15 okudda waggulu ente gw'otunda kuva ku 15 kukka wansi kubanga bannayuganda gye bajja okusobola ebbeeyi gye nja okugamba nti eyo kiro ya mutwalo n'asobola ogigula ente ya kiro 4 ojja gisanga ku bukadde bumeka wakati w'obusatu ekitundu n'obutaano gwe togisobola sigisobola kubanga bwe naaga nti kanjiteekemu essente kiro nja gikuguza omutwalo gumu 13,000 okusobola okuzijjayo eriko investor muli bu competition yes kati olw'okuvuganya banenga ffena tuli wano olw'okuvuganya tutandike kuliya bye tutategeera ani ayonoona omulimu mumbuulire investor bw'amala okujja n'atwala ennyama efaanaganako eyo gye mba nnyonnyodde waliwo ekigendererwa nti luli abadde agitwala China kaakati alina enteekateeka eyagala okugitundira wano ng'alina kusooka kugoba muffe mu mulimu mbuffe tuli babi abalungi yeye mutuufu kati aŋŋambe nti bagikubamu eddagala ye naamwesiga nti atali waawa kati ye kyagenda okukola kigenda kubeera bwe kiti agenda kukwatagana n'abamu ku banene mu gavumenti nga bw'omanyi ebya Uganda bwe bitambula agende wandegeya ateekewo supermarket y'ennyama akatale kawandegeya nga bw'okalaba konna ateekemu supermarket omwaliro mulamba ye target eriwo oba mu Kawempe division stopping center ya nnyama yagiteeka gwomukinjaje kitegeeza tokyasobola kubeera nakabbukyako kaliko obadde osasula emitwalo gyo 15 nga mwoleeta tokyakasobola gwe tosobola ennyama yonna esangibwawa abakinjaji ffenna tugenda kukomekereza nga tuli bakozi ogenda eri n'osaba omulimu ewooli otemera oli okolera oli nga era bw'onyuka ne bakuwa omusaala gwo n'okola ki kati lweruko oluliwo kyenva ndabula abakinjaje nti twegendereze nnyo bwe tuba tulina kye twagala okukyusa mu mulimu gwaffe Uganda ssentebe lwaki tusiiga busiizinziro tetusobola competition okuvuganya kuganye competition tugisobola naye okuvuganya naffe bakama baffe balina enkola gye bajja nayo bakozesebwa bakama baffe bakozesebwa ne balaba nga bannansi abatasobola era investor najja namugamba nti nze bw'onankolera kino nja kukola bwe nti era kyova olaba nti olwaleero vayirasi eno gye baatusuddemu yatutabudde nnyo nga bannayuganda abakola omulimu guno twatabuse kubanga ennyama esiraanira wali mu lufula kati ennyama yasiraanidde mu lufula naffe tugikooye era amawulire amabi kati agaliwo muffe ffennyini abalufula sitabatuwa bagamba nti abakabuta mwe bakyamu sooka oleke obudde ekyo kye njagala okubuuza mulinawo olutalo lwonna kati ani mukyamu kati awo ngenda kunnyonnyolawo nga bwe nakunnyonnyodde neggamba nti tubadde tukolera wamu
Yes. ab'omutindo KCC ne kabuta era tubebaza ntubadde tutambula bulungi ne tutumbula omutindo gw'ennyama guno okugujja kuwe twagusanga okutuusa we tugutadde gubadde ku 85% we twogerera naye kakati guli ku 00.0 olwakino otaddemu kali aka sitabatwa kabuto okuba nti batuvunaana kino lwaki bwe babadde bajja temwabaddeko ng'ate mbadde mutambula nabo site habatwa egamba abakoze ekikwekweto lwaki bwe babadde bajja kabuta teyabaddewo kituufu lwaki temwabaddewo era naffe kyetubuuza kibulire munnayuganda njagala kutegeeza munnayuganda lwaki temwabaddewo lwaki tetwabaddeko abakoze ekikwekweto ekyo balina ebigendererwa byabwe ebirala ffe bye tutamanyi ensonga lwaki tebatutegeezezza naye ffe tugamba ki nti naffe tetutudde tuli bannayuganda eno ensi yaffe egyo emirimu gyejaffe gye tuteekeddwa okukola ekyetaagisa okukola kyonna mu mulimu guno tujja kukikola era tulina obusobozi obusobola okukikola temujayijambiya netulanga ogiyisa ku muntu era nze we ŋŋambira nti ababadde mu exercise baveeyo beetondere bannayuganda nti ebyo bye basanzesanze mu bantu 3-5 ku bukya 10 n'okusoba teyabadde Formalin betondere eggwanga naffe abakulembeze bakabuta batwetondere lwaki njogera bwetyo yakutte omuntu ku ssaawa 4 ez'emisana n'amutwala ku stay hall kooti n'etuula essaawa eyo n'amusindika eruzira n'amugamba nkusibye emyaka 2 oba $18,000,000. What does it mean? Nkusibye emyaka 2 bwe yakutte ku 4 kuti ya KCC ebwekola kakati nkukutte ku ssaawa 4 ku 8 obaluzira nga nkusaba $18,000,000 oba okusiba emyaka 2 kakati ennyama eyo gye yakutte yagitutte mu laabu yawa nabagikebererawo ne bamutegeeza nti ddala kituufu erimu Formalin ekubibwa mu mulambo n'asalira omuntu ono emyaka 2 oba emyaka 18 lwabadde lukwe lwabaddewo ekigendererwa ekirala kyekyafffe era nze we ŋŋambira nti ababadde mu exercise eyo baveeyo basse emitima gy'abannayuganda nti eryo teryabadde eddagala likubibwa mu mirambo byabadde bigendererwa byaffe yabadde omulimu gwaffe bo be bamanyi beteeseteese kuzza abaana mu masomero emirimu nnaku zino gyakaweereega bw'omanyi munnayuganda kyafiiriddwa yafiiriddwa emirimu gifa omuli w'ennyama oba omufumbi w'emmere ulira nno abantu beyanyigiriza omulunzi eyalunda ente ye ng'amanyi agenda kusasula tuition era ng'ente eyo yagiramuzaako n'emyezi 2 emabega nti kamu kitundu n'agaa kanjongeremu emyezi 2 ejja kuwezeza kamu 6 saawa zino yasse $60,000 eri mu kakadde omulunzi olwakino ate nga n'agigula akakadde atambuza ente eyo okugireeta mu katale naye yakoseddwa kubanga abazireeta abazisuubula zireeta agivuga agireete tebazisuubula kuba ennyama tewali ajjagirya bwetuuka mu lufula zino eziri mu Kampala zonna ziweza abantu emitwalo emeka emitwalo 3 gwetebereza abantu emitwalo 3 nga bayimiridde ku mulimu gumu ku nte olowooza obulumi ki bwe balina era eggwanga liddawa mu byenfuna eggwanga kugamba otubitunuulira nga tobitegeera mu ngero saagala okolimiremu yatukoze bubi yabakoze bubi eyayogedde ebijweteke ku bakinjaaji twagala kumaliriza puroguramu eno akagambo ko akasemba eri bannayuganda okubazaamu amaanyi okulya ennyama oba bagiveeko badde ku bijanjalo nekawo nga maliriza nze nakugambye ndi musajja mukinjaaji nina bukya eziwerera ddala tinda kisaasi kiwaatule najeera kawempe katooke kira bukya nyingi kati teebereza bwe manga nsuubula bukya eziwerera ddala 10 obunafu bwe nnina mu mulimu ekiseera kino nga luli bwe mbadde nsobola okutunda ente 6 nga n'ente 3 tezikyasobola kuggwaawo teebereza kubanga omuntu afuna ekinene abeera n'ebirowoozo bigazi baanafuyiza ennyingiza yange n'enteekateeka zange zembadde nkola ki zembadde nnina so kati bizibu batuwadde ezibu kyamaanyi naye nsaba bannayuganda batuteekemu obwesige
mwengamu abakabuta nensaba abasawo bekikwatako bajje n'amawulire amatuufu nga bwe tuvuddeyo naffe tukeereyo okujja gye muli lwa butayagala kubalimba leero singa twakeera okujja n'ebigambo bye twalowoozezza nti bye bitaasa omulimu gwaffe ate osanga byali badde bigwonoona bwe tuvaayo ne tutandika kukubagana omusawo agamba kino abakinjaji bagamba kino si kyekikola amakulu tubadde twetegereza nga tuwuliriza okunoonyereza kwe twavuddeyo nako okutuufu kwe kuno era nkakasa bannayuganda nti teri akuba ddagala lya mirambo mu nnyama bakozesezza ekigambo ekirala nti waliwo ne tsunami tsunami nkakasa bannayuganda tewali atalabanga ku tsunami eddagala eryo eritta ebiyenje olusu lwabyo olinatonyeza butonyeza ttondo ku nnyama tosobola gikombako naye byebimu ku byemukozesa byebimu ku bintu bye byasangiddwa n'abakinjaji abo 2-3 ku 100 oluli mu Kampala era nsaba emitima gyaffe gidde tulye ennyama kuba ennyama kitu ku bintu omubiri gwaffe byegwetaaga ate nga nva ziwooma era ze zitandikirwako anaakola omukolo alowooza ku kyokulya atandise ka hoteeri n'ebirala nziza emitima gy'abannayuganda nti mulye ennyama mwesige kabuta kuba ffe weetuli okulondoola abasuubula n'abatema ennyama okulaba nga tujjamu abo ababadde ababi kyekyatuleeta amiina so webale kujja webalire ddala puroguramu omukeezi ensonga mu nsonga ssentebe myuka ssentebe kagambo akasembayo mu seconds nga 10 akadde kantwala sebo neyanzeege nziza emitima gy'abannayuganda nti ebigambo byonna bye mwawulidde statement ezifulumye nti Formalin ekubibwa mu nnyama ekyo kikyamu twabiwulira dda kati babadde bakonfaminga ekyo kikyamu tekiriiyo era ababyogedde balina ebigendererwa byabwe era nga tageti yaabwe yakutwala mulimu gwa nnyama nga bwe batwala ogw'ebyennyanja omulimu guno tuginamu experience tugumazeemu ebbanga bakadde baffe be bagutandikawo era tubebaza olwekyo n'olwekyo emitima gibakke ennyama mugire n'omutima gumu nkubiriza basuubuzi bannaffe abalufulazi njagala tukwatagane ku nsonga eno kubanga mubadde mutufuna bubi nga mugamba nti abakabuta be bakwataganye n'abasawo be boononye omulimu gwaffe ekyo kikyamu ffe tetunnakwatagana n'abantu bali wabula mbasaba tukwataganire wamu tusobole okuba nti ensonga eno tugiggusa era nsaba abakoze exercise eno baveeyo betondere eggwanga baveeyo betondere eggwanga olw'ebigambo bye bayogedde ebitaliiko mutwe n'amagulu kyotasiba ku basawo teri musawo yayogedde ku kigambo Formalin teri musawo yayogedde ku Formalin amumanyi era yamuwulidde atukyalaingi ngeri atusoomooze nti musawo gundi kubanga abasawo abakulira ekikwekweto ekyo baali 2 kwaliko Nabasa ne Dr. Imbisibwe ku bombi ani yayogera Formalin kale tweyanzege abali nnyo balire ddala webale kujja be bannaffe abakabuta abakulu abatwala ekibiina ekigatta abatemi b'ennyama n'ababaazi n'abasazi n'abasuubuzi nkoze ne baganda bange Musoke Steven webale nnyo balire ddala nkoze ne baganda bange Kaweya Shafiki Musayi Muto webale nnyo balire ddala Solomoni Solo muganda wange Kyambadde webale nnyo webalire ddala ate ne control room Umaru abambusulwa muba muganda wange Abdumajidu ne muganda wange Nsimbe muntu wa wansi editor wange wabale nnyo wabalire ddala nze Ibrahim Alia kumata 10 mpera bera bulungi weraba